muzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School erisangibwa Eddege ya Bombo Kibajje nga wakava Bombo mu town. Sweet Valley Islamic Primary School somero liva ku nursery okutuuka ku P7. Tulina staff 2 eya secular n'ey'eddiini era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina dde ne boarding abaana basuzibwa bulungi. Tulina eddwaliro ly'essomero erya Sweet Valley Medical Center, computer lab ey'omulembe, tuyigiriza abaana ebyobulimi n'obulunzi, tutumbula talanta z'abaana n'ebyemizannyo tubisaako essira. Dining hall ey'omulembe abaana mwe baliira emmere. Environment yaffe esobozesa omwana okusoma obulungi. Tulina center number ya UNEB n'ey'eddiini IPLE. Ebisale byaffe bisoboka okuwandiisa abayizi abapya kugenda mu maaso ku kampasi yaffe Eddege ya Bombo Kibajje. Ebisingawo tukubire ku note 7 note 8 8 8 oba ku note 786 note 165 93. Amanya gange nze Rujja Steven nga nze director wa Rujja Properties ate nno ffe nga tutunda amataka. Tusangibwa Matugga mayiro 12 okuva e Kampala. Tutunda amataka mu bitundu eby'enjawulo, Matugga, Gombe, Sanga, Semuto, oyagala ttaka lya faamu lya kulundirako, lya kulima, oyagala square mile zonna tuziyina. Olina ettaka lyo nga ekyapa kyakubulako byonna tubikola. Tuzimba amayumba, tutunda amayumba agawedde mu bitundu byonna eby'enjawulo. Tutunda poloti tutandikira ku $5,000,000 okwambuka. Ekyapa tutandikira ku $15,000,000 n'okwambuka. Tulina Christmas offer. Ogula poloti ya $15,000 tukuweerako obusawo bwa sementi 2. Bakasitoma baffe enamba zaffe ez'essimu 0703 24 97 25. Eyokubiri 078264 9545. Tubaagaliza Christmas ennungi n'omwaka omujja ogw'emirembe. Wafunye otya amawulire g'okufa kwa muganda? Kusa 7 ogw'ekiro nagenza okulaba mwannyinaze nga nkubira. Bamuyita Eva Komugabe. Nankubira n'aŋŋamba nti nemubuuza ki ng'okubye Matumbi Budde n'aŋŋamba nti omanyi nti muto wo afudde bamusse ne Bujingo.
awo ndamuddamu ne mubuuza n'aŋŋamba nti andeka pressure omanyi mulwadde wa pressure kati awo nange kwe kukola ki okutandika okukubira baganda bange ne tukola aka meeting engeri gye tukola ki gye tugendayo e Kampala ne tukubira Mr. Kizito ne tumunyonnyola najja paka oli bwe yaŋŋambye sigala awaka nze ŋŋende eri nja kuba nkuwa ebifa eri bwe baatuuse emulago ne babagoba ne babagamba nti amagye ne gabagamba nti omuntu waffe ffe tulina okukola ku bintu bino mwe mugende tujja kubabuulira kati kwe kusigala awo abantu ababitegedde bonna n'abataka ne bajja ne bambuza ne mbagamba puroguramu sinnabagimanya nkozi era muto wange naye akuumye bali bwe banaaba bamaze amagye ne pasita Bujingo banaamuwa puroguramu kwe kubeera wano mubambugambe esaabisezaako era ku puroguramu y'okutereza ate namwe mugidde nefuna transumba amaze okunkubira nti bagambye bakuzuuka ku Lwokutaano ssaawa 8 naddamu neŋŋamba nti bo kye bakola abali ne bapasita Bujingo bagamba nti bodde bajja gireeta enkya omwana omuto muffe ate nga yayingira dde amagye abadde muntu mulamu talina ki era abadde amaze n'okuzimba ng'ayagala nani abadde akyazimba ng'ayagala kuleeta n'ente ezo ezibadde ziri Kampala abadde tannadda omuntu waffe mwana muntu mulamu abadde mukoddomi wange n'atulumye nnyo nde talina buzibu kyabadde na ku lutalo nti abadde alwana nekulaba nti bamukubye amasasi kyatulumye nnyo gavumenti yaffe eno bagezeeko intelligence zikola obwazo kintu ekyo kikome omuntu waffe abadde ow'omugaso nga mwana muto mpazi nze amagezi gempa ku gavumenti nti yongere obukuumi obw'amaanyi ne intelligence okutwaliza awamu okulabika nti abantu ekomya okubatta okuttibwa so si kubatta bakomye okuttibwa kubanga kino kisusse bizze birabika ne mutuuze ku kyalo kuno tulina ennaku y'amaanyi nnyo olwa muganda waffe Mulinda okufa mu nfa efuuse ezibu ennyo ey'okubwa amasasi nsaba gavumenti etuyambe eyongere okulondoola abo abakola ebikolwa ng'ebyo eby'obutemu nensabira omugenzi Katonda amuwe ekiwumulo eky'emirembe era yabaddeko mu magye abaddeko mu ggye erikuuma pulezidenti era bebadde okumpi ennyo n'ejje erikuuma pulezidenti naye kitwewunyisiza ate okubanga afiiridde ewa pasita Bujingo amawulire g'ensembi y'okufuna nti abadde yamusaba amukuume abadde bodyguard we era olunaku lw'eggulo kitegeerekese ab'enganda bwe mbabuuziza bagaye nti bakomye ng'agenda kumulaba bavudde mu kanisa bagenda balabe pasita Bujingo amuwerekera bagende balabe mukyala we yadde mulwadde ate bwe baadde batuuka ku geeti y'oyo muganda waffe weene Mawogola ayitibwa Musaaki Kidungudu we baadde batuuka ku geeti ye we babakubidde amasasi ekintu ekitwongedde okutwenyamiza ennyo emitima naddala mu ggwanga lyonna okutwaliza awamu kubanga obutemu bw'obulaba nga bwongera bwewongezi ne waffe ku byalo abalala babagulirira na bukumbi na mbukuuli era wano ffe nze nina okunyola kwa maanyi era ne gavumenti nyongere gyukubira omulanga
tinga bakyali mu kunoonyereza abali mu kutta abantu eri n'emmundu naye nange mugomboola ate nina bateekamu obuteesi ne ssente okutta abantu. Tulina omusuubuzi ali twamutwala Desemba bule ne munne gye bali oluvannyuma lw'okuttibwa kw'omwami bayita Kawere ate nga yattako n'omuntu omulala ate n'ava nemukomera ne bamuwa beiru. Tusaba nti gavumenti eyongere okuteekamu amaanyi naddala omukono ogw'abalamuzi omuntu oyo akwatiddwa mu mbeera ey'obusi bw'omuntu baleme muwa beiru mangu. Kati ffe twafuna okusomoozebwa omusajja olwaweebwa beiru ate emyaka girigenda bugezi bukuwera 2 ate yayongedde kutta muki mulala yamuguliridde yekyasobola okwewakana naye ng'obujulizi weebuli era ali Sembabule era tusaba ne Sembabule polisi ye Sembabule teta muntu oyo twawulira nti baagala bamutemba obujulizi tebumala naye bamuzzeeyo ate tusaba ne beiru gye basooka omuwa naye yeesazibwemu kubanga kisizuluse nga agenda kutta abantu baffe buli amusongamu n'amugamba oli musi w'abantu wayitawo ebigambo byayogera wayitawo obudde butono ng'omuntu